Okuwulira omusango ogwaggulwa ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale kuzzeemu olwaleero mu kkooti y'amagye Makindye ng'ebadde ekubirizibwa omulamuzi era ssentebe waayo Brigadier Freeman Mugabe. Abawawaabirwa mu kkooti batuusiddwayo ssaawa 2:30 mu bukuumi obw'amaanyi. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Kano Raphael Mugisha lusoose kukola nnongoosereza mu misango era ne babongerako omusango omulala wamu n'okwongerako omuwawaabirwa owookusatu nga ye Captain Ola Dens. There is a serving UPDF officer who is connected to the offence, so we intend to have the charge sheet amended. Kkooti ezeemu n'ebasomera emisango 3 okuli okuseketerera gavumenti okubasanga n'emmundu e Kenya n'okutambuza n'okukusa ebyokulwanyisa wabula nga gyonna bagyegaanye. While in the cities, to wit Geneva in Switzerland, Athens in Greece, Nairobi in Kenya, and in diverse places of Kampala Metropolitan, in Uganda, held meetings aimed at soliciting logistical support and identifying military targets in Uganda. Do you accept or you don't accept? Accept what? We give you help to you, Mr. Do I Chairman. plead guilty or not guilty? You want me to take a plea? Kkooti ewabudde nti bannamateeka bano ekyokkola bakimanyi bulungi. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka b'abawawaabirwa. Ssemateeka akirambika bulungi nti judicial power oba obuyinza obuwozesa butandikira buva mu bannayuganda. Bannayuganda tebawangako General Court Martial kufuuka kkooti yansi yonna. Tebagiwangako buyinza obwo. Bwe twasaba kkooti egoba omusango gwabwe kye basazeewo okukola kugenda ne baleetayo munnamagye ffe kye tulowooza ne bamujja gye bamujje ne bamuteeka musajja wattu ku musango guno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.